Oh yes, atukwaniriza tukubaza okubanga twegeseko nakulena kuzomwezi mukago mwezi gwa December ntenvu 2021 na kulwa baraza. Josinzira okubeera nga tulaba mu Sseddugge 2021 ku Lugomvizi show Kyapa kya Ttaka kyemwalindirira obwedda kimaze okubanga kituuka nkwaniriza nenkobaza okubanga twegeseko nako olwaliro omwezi kugenda kubeera mulamba ogw'empaka za Sseddugge 2021 okuzolani agenda okubanga atukira mu Kyapa ky'Ettaka okubanga ozulani agenda okubanga afuna enkoko 2 okubanga ozula ani agenda okufuna ekiriwa njagala okubanga nkwebaza. Oh my god, olunaku lwetutandise mu butongole tugenda tambula omwezi mulamba finals zijja kubeera ngena kuzomwezi 31 omwezi ogwa December tumaleko omwaka guno gwenyini 2021 nga tegedde ani Afuuka landlord nawulidde yabagamba nti abamu bagenda kweyambisibwa nga bapoota nze naawe nze Ssentongo Frederick Lugomvu Mabali Marise agomanya gango berogogedde gonna tukwaniriza gwe omulungi abadde ku Lugomvuzi show okumala ebbanga ng'obadde otuwagira tulaba kusinziira wa ensi yonna gy'osinziiramu okubanga olaba Lugomvuzi show kati kino kipya kimaze okubanga kiyingirawo kirimu akabuguumirize kirimu okubabirirwa kirimu n'okukayirirwa kale no mu mbeera eyo gwagenda okubeera eyo ng'otulaba nyumirwa yiga ate nga bwobaako gwowagira kuwagira tekulina sayidi tekuliko ki oyinza oganza empagira oyo gwejagaliza asobole okubanga afuuka landlord ekyo nno kirungi kubanga wano we tuli buli kimu kigenda kubanga kitambulira mu mitendera tewali kunyigira ku liiso tewali kuttira ku muntu omuntu ojja n'omutwe gwo ne gubabirira ne gubaluka n'oviiramu ate oli waddemba okusulawo ttawulo naga nti binnyize mpanise ekiviiriddemu wano naye nga twagala okwebaza abantu baffe balinda ekintu kino ebbanga ddene balinda ekintu kino ebbanga ddene njagala okwebaza abantu bonna ttiimu gye tukoze nayo olunaku olwaliro ttiimu nnene nnyo tugenda kubanga twegatibwa kumanyiriza Carlton Scovia Nakamya bagiyita hastore Astore. Oh my god. Tujja kubanga twegatibwa Carlton Scovia Nakamya agenda kubeerawo kubanga agatta kabonero ku kabonero bwofunye bwebwo obutafuniddwa bwebwo n'abavugiriza ab'enjawulo twebaza abavugiriza baffe ab'enjawulo abatutaddemu ensimbi okubaga ekintu kino kitambula malembe malidaadi tuseeka nnyo okusinga okwebaza yatuwadde ekyapa ky'ettaka Lugomvu Property Consultants abo nno bo basaale nnyo mu kintu kino era nga mu by'ettaka bw'olina okubanga weesiga balina poloti enteeketeeka obulungi 5 ku 10 ate nga ziriko n'ebyapa kakati waliwo estate etambula ey'omulembe ddala obulungi gy'oteekeddwa okubanga ofunamu poloti yo eyo si ndala wabula ye lungala balina poloti 5 ku 10 miliyoni zo 10 olusasula ng'ekyapa kyo kikudda mu ngalo buli kimu nga kitambula bulungi nnyo Lugomvu Property Consultants beesige kubanga be bajja okubanga bakukwasaganya obulungi jjukira nti bw'osasulako ebitundu 7 ku buli 10 buli kimu kijja kubanga kiwedde bakuwa ettaka n'okozesa waliwo estate endala eri mu bitundu by'e Katende ku lw'e Masaka eyo yo 5 ku 10 miliyoni 18 n'ekyapa kyo obeera okifuna bulungi nnyo Lugomvu Property Consultants banoonyeeko tusobole okubanga bakufunira ettaka naawe ofuuke landlord mu mbeera be bamu era be basaale tulabika nti buli kino kigenda kubanga kitambula bulungi Kyapa kya Ttaka bakitaddewo eri omuntu tebazebo kabaze ne Lwengo General Hardware omala okubanga owangula ekyapa ky'ettaka ogenda kubanga ebizimbisibwa bijja mu Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende yes Lwengo General Hardware balina ebizimbisibwa eby'omulembe baga nti buli kye weetaaga ate nga tebakomye ku ekyo be bagambe nti omukyala ali mu mpaka za Sseddugge wonna waaviirako emitwalo 3 ku mmeeza wonna waaviirako emitwalo 3 ku mmeeza asemba okuvaako bw'abanga alimu ezo zimuzze mu ggwali bwabanga bali mu 2 asemba okuvaako ate bwagenda n'awangula afuna 2 nazo n'azifunira ate awo simanyi we kijja kubeera Lwengo General Hardware aba vibe ceremonial events abo nno babya mikolo ina omukolo gw'olina engeri gy'oguteekateekamu oyagala gutambule malidaadi awatali kulabika nti nno ojja kwejjusa maaso eri nga wagezesa n'abantu abataali batuufu be bannaffe aba vibe ceremonial events bekwateko emikolo gisobole okubanga gitambula bulungi mulimu wayitako ekawanda ku luguudo lw'ebbombo Obizi supermarket gye bawekwata awo nga ku masannyalaze woowetera Obizi supermarket baga nti kakati buli muntu ali mu nnyumba ya Sseddugge omumanyi wa Sseddugge naffe abavunjevunje ba Sseddugge tetuviirayo lwe tunnyuka neteretebwa baguyita ogutereke era beautiful Obizi agenda kubeera nga oyo no wankima mpaana mwannyinaze ate weeri waffe mukyalo agenda kubeera nga buli awangula nga amukwasa eteretebwa awangula nti tulina balubwama local poultry breeders bano bo bankoko ennansi
oyagala ozirunda ku nnunda ey'omulembe genda bannaffe bano balubwama local poultry breeders basobole okuba nga bakwasaganya babukuwe nga buto bakulambule bakulabirire bakuladvising butya bw'oyinza okuba nga olunda enkoko ennansi ate n'ozifunamu. Focus construction. Yes. Bw'omala okuba ng'owangudde ekyapa ky'ettaka neweekwata lwengo geno hardware ewantu woyina okuba nga weeyambisa okukubira plan n'okuzimbira ku ssente entono beba focus construction abasangibwa Nateete awo bagamba nti bakubira plan ne bakulungame ne banga sibagenda okuzimbira ne bakolera accountability ku nyumba gye weetaaga focus construction bw'obanga obeyo kutomanyiti buli kimu kigenda kubanga kitambula maridad. Bw'oba omaze okuba nga okoze sente zo ziweze weetaaga okulabika nti oziryako genda awantu wojja okulabika nti onyumirwa ye Malakai Ecology. Bali Kitende ku luguudo lw'Entebbe balina embeera eri conducive oyagala kukolerawo embeera ekuwuliza nga naye weewulira bulungi mazima si kubeera wantu eno biguluba eno bakubagana eno waliyo ebitambula tebiriyo ku Malakai. Malakai tuli nabo mu Lugonvuzi show mu Sseddugge ono wa 221 era tugenda kubatambula nabo waliwo we bajja otuuka nga bebagenda okusuza bannaffe bali abali ku kamalirizo naffe eno gy'ove n'awasooka vaayo nga weesunga ebintu bingi ng'okubeerako ku Malakai Ecology osule ku mazzi ng'oseeyeeya owange tuli mu mbuga ya Sseddugge 221 tongera okuba nga tukwaniriza gy'osinzira okubeera ng'otulaba abali mawanga ag'ebweru n'abali mu ggwanga erya Uganda tuli live ku Facebook ne YouTube tukuweereza butereevu ku Lugonvuzi show eyakatwegata ku lunaku lwengwe kati nga mbadde sibamanyi subscribinga nyiga ekigambo subscribe onyige akade obeere ng'ofuna notification omwezi mulambo ogwa December okutandika nga 3 December tugenda kubeera nga tukiwunzika ate finals muganda wange kuba muliro kale mu finals muganda wange 21 tumuwunzika nga waliwo omuwanguzi agenda okufuuka landiroodi n'ensonga eyo tubalina wano abagenda okubanga bavunkana mu mbeera eno era twagala obayingiza mu ngeri ey'amaanyi mu kitiibwa kubanga bw'oba oyingira awantu yingira ng'omanyi ndi muwanguzi ng'oyingira mu lwaki webalira mbaluuza beera omuwanguzi kakati Sseddugge 221 ku Lugonvuzi show tuutuno tulabika okuba nga tubayingiza kakati bano nno be bannamukisa abasoose tulabika nti bakwatagana kyani kati abaana beerawo olunaku olw'enja ku lwokubiri bajja kuba bafunyemuuko embeera naye bano bo bagenda kuyita wazibu asooka ye Kizza Samwiri Sseddugge wa 221 ku Lugonvuzi show kyapa kya ttaka yazza atiddeyo nnyo atiddeyo mukujja obadde tosuubirayo bantu naye nga gamataala g'otalaba Kizza Samwiri ndowooza Kizza Samwiri agenda kuba nga akwatagana ne Bandobera Shemu Bandobera Shemu yo yatuuse awo nase n'akamwenyumwenyu kiraga nti yazze tatiddeeyo. Sseddugge wa 221 ku Lugonvuzi show kyapa kya ttaka nga bw'okiwulidde bwe guba nga guli bwe gutyo nga Kizza Samwiri ali mu nnyumba ali mu mbuga ya Sseddugge 221 nga y'omu ku bamanyi ba Sseddugge 221 nga ali ne Bandobera Sam oba Shem tugamba nti kigenda kuba nga kitambula bulungi gye muze mumanyiyo atutumye ekyapa ky'ettaka mukimye ekyapa kya ttaka obwo obumalirivu bulungi omuntu okakasa dda noga nti nze nnonye ekyapa ng'ononye ekyapa bwe kiba nga kiri bwe kityo tujja kusaba Ssebyuma abeere ng'ateeramu omudigida okakasa nti abantu bano obumanyirivu bwabwe n'obumalirivu bugenda kubataasa abali eri baliwo okuba nga banyumirwa ate bano be balina okutunyumisiza akazannyo oba okkatta saawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge bwe guba nga guli bwe gutyo ng'obubalagaze n'obugigi bw'abana abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge 221 tujja kutandikira ewa Bandobera Shem yajja okusooka tuyinza okuba nga amanya tugogedde bubi ogenda kutegeeza munnayuganda akulaba ku Lugonvuzi show ku Facebook ne YouTube live omubuulire gwani ovuddewa bw'oba ng'olina ekika kye weddira okyogere tumanye ddala baani abalina okuba nga bakuwagira amanya n'eddoboozi
bampita bandobera shemu ndi mwana wa Busoga Kamuli ndi mwise Kayima ow'enjaza ekindese wano kyapa KY'ETTAKA ti kukiwangula ayi wabula kukirwanirira kiri maina gange ndije kukirwanirira kukitola kwabo abayiba amataka ndije kukibatoolako kubalaga nti kyange tuli mu kooti ndije kwangula kyapa KY'ETTAKA ali mu kooti y'embuga ya Sseddugge omwana we Busoga ng'otabwike aye tomwiti baba otabwike ino ndije kulwanisa kuyiba KY'ETTAKA akiweire amina oidi nti abasoga balina ambasada waabwe akuba nti nze abasoga kwenfiira ayitibwa Morini Naudo Olusoga ng'oluvunja baba anti bakuba Olusoga lwe luganda olumenefu lwe lusoga olumenefu aya basi tujagenderawo njagala okubanga tugende wakiza Samuel ogenda kubanga otuna mu kamera yo tunule mu muzindaalo gw'obutereevu otubulira amanya go ddala yegwe kiza Samuel oviiriddewa lwaki oli mu mbuga ya Sseddugge 2020 era lwaki olowooza nti yegwe agenda okufuuka Sseddugge obeere ng'ositukira mu kyapa eky'ettaka amanya bampita kiza Sam straight out Luzira Mutongo Bina Kirombe era nzize n'obumalirivu bwonna nga ekyapa kyo nga manyi kyange era ebibuuzo byonna nsuubira nti byonna ngenda biyitamu owaayi baluzira Mutongo Bina bwe balekayo akagambo ka straight away bonna bakiteekako nnyo mulimu ebitundu nga straight away kati kambuuze eshemu wangi omutidde ono mubbi wa ttaka kiza omutidde bandobe so amutya kubanga ndaba alina ebitengo okukakasa n'okusalawo kwani ati ddaani kyetuddako okulaba kati okay. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, bwe kibanga kiri bwe kityo tugenda kubanga tubategeeza amateeka ge mugenda okutambuliramu omuzindalo jagguleka osobola okubanga awulikika bulungi mugenda kumanya amateeka ge mugenda otambulirako mu nnyumba ya Sseddugge oba mu mbuga ya Sseddugge 2021 ekibuuzo kasita kikubuuzibwa nga yegwali mu lwokaano akadde ka butikitiki 10 kajja kuvuga singa kavuga ne kagwayo nga tunakiddamu totawaana munno singa akadde ako kavuga nga takizeemu ng'okimanyi ogamba bugambi nti mulonda n'okiddamu kyokka bw'omulonda okukiddamu nga si kikyo bw'omulonda n'omuddamu nga kituufu nga si kikyo tekibadde kikyo ofuna akabonero kamu ak'embuga ya Sseddugge ne kongerwa kw'obwo bw'obeera owangudde oba ogenda okuwangula kyokka singa omulonda okumuddamu nga tekibadde kikyo naawe n'okigwa tukusala akabonero kamu naye nga jjukira nti gy'okoma okulonda oyongera okutangaza emikisa gye gy'okuwangula kyokka singa olonda by'otamanyi oyongera okutangaza emikisa gye gy'okuwanduka naye ekibuuzo ekikyo mu mbuga ya Sseddugge singa okiddamu ofuna obw'ennyumba 3 oba obw'embuga 3 bw'ofuna mu mbuga ya Sseddugge mugenda kubuuzibwa ebibuuzo 8 bwe guli buli omu nze mbabuuza 8 mbabuuza 4 obabuuza 4 naawe 4 ebibuuzo 8 singa byonna obiddamu bwe bubonero obw'embuga ya Sseddugge 24 obubonero 24 buba butangaza emikisa gyo kigenda kubeera bwe kiti bw'oyingira embuga ya Sseddugge 2021 bw'okwata ekisooka oba oyiseewo butereevu nnyo ogenda ku mutendera oguddako era buli omuyingira embuga ya Sseddugge ng'okimanyi nti oyagala kukwata kisooka osobole okuyitawo kyokka bw'okwata ekyokubiri oba tonnavaako oyina kusabirira nnyo obeere mu 3 abasinze ku abo ababeera baakwata ekyokubiri kubanga mbakutte ekyokubiri tujja kujjayo abaatusanyusa 3 abaasinga tubakomyewo mubeere nga muyiseewo butereevu ntegerekese bwe kibanga kiri bwe kityo mbabaali maliseeri ababyokulya abalungi emirimu butereevu taata tuddako ki tuddako okulabika akalulu nga kakwatibwa tetwagala weekwasa ogambe nti ekyasoose kyekyandibadde ekyange kuba kyabadde kyangu twagala gube mu kisago ogenda kulondako bw'olonda nnamba emu omanya bw'ogenda okuba nga osooka okuba nga obuuzibwa ekibuuzo okay. bw'olonda 2
ekitegeeza nti gwogenda okubanga namba 2 ng'ekibuuzo kijja gy'oli. obwongo bwakusaanuuka batuuya nenga zikala olwo enkalo oyogera bwogezirinya Andemu bandobera shemu Sseddugge bandobera shemu yajja okuyita mu kibuuzo ekisooka ate kizza kitemu kyokubiri. ani abasookamu ani abaddirira basookemu. ziradde okunywa mu mbuga ya Sseddugge 2 Carlton Scovia Nakamia. Wali A very ku good meeza. evening. Wali ku meeza alinda bulinzi okuwulira oba okizeemu oba tokizeemu. Naye nga mwakitegedde nti kyapa kya ttaka. Kyapa kya kyange ttaka. kyange Era nga tukyesunze. okufuuka ekikyo tekujja kubeera kwesooka wabula obwongo bwe bugenda okweyimirira. amina bw'onoosobola okuddamu ebibuuzo byonna n'okakasa nti nze nsaanidde okgenda n'ekyapa ojja genda nakyo. Era ebibuuzo byammwe bisibiddwa buterevu nnyo mu sanduuko, ebeera nayo sanduuko. Kasanduuko. Kino kiba kibane Ebabaasa. Ka luzungu ako. akabaasa kyaffe ekyoluzungu ye envelope. Wamma ekyo kyaffe bisabikiddwa mu kabaasa akaluwengo General Lugombo Property Consultants. Consultants. Yes. Njagala okuba nga tubisumulanga bwe byazze okuba nga tumanya ngenda babuuza ebibuuzo 3 mbate mbabali maliseri ababuuza ebibuuzo 3 abate tugende wa Carlton Scovia Nakamia agategate atubuulire bwe muyimiridde. Bwe tunaamaliriza mujja funayo omwetooloolo ogwokubiri ogumala eggobe mu kibya. Tuli ffenna essebo weewaawo. Twagambye tutandikira wa bandobera. essebo yenze Bandobera ani? bandobera shemu Bandobera shemu. Ddamu kino. Amagulu g'enkobogo ge gaakula gatya? amagulu g'enkobogo ge gatunula buli limu nga litunula ku mabbali ne ku mabbali. Kye kitya oyinza okwongera okukinyonnyola obulungi? kibeera kinyuma n'engezaamu. amagulu g'enkobogo erindi liringa eno erindi lyalinga eno. Aye baba ndikubera bakamera tusobola okumufuna n'atugerezaamu wano tewali kyakola jangu wano. kino kibeera wano anti biriraanye tulabe kubanga otulagamu. Amavivi gaba geefunyiza oba nga gegazi. Okay, ddayo ku mmeeza yo naaba tabozeewo kambuga ya Sseddugge. kikuyinza obuzito Gwe kimuyinga obuzito ng'ate tewali amulonze ne tugenda mu maaso. Kansooke ŋŋende ewa Kizza Samuel. Kizza Sam. Munno wabanga lemereddwa okunnyonnyola amagulu g'enkobogo bwe gali gwe tubuulira amagulu g'ebitege ge gatya? Amagulu g'ebitege ge amagulu nga nsolo kinnyonnyola. anti era kyoli mu kukola. Ky'oli mu kukola. Amagulu nga gakyama kale nga gakoona galimu amakoona. tulage mu maaso. Ddayo. Obwa Sseddugge 3 n'abanga abufunye. okigudde bubuufu Yoga. Bandobera shemu. sebo Amagulu g'ebitege n'ag'enkobogo gaawukana. Amagulu g'enkobogo amavivi gabeera geegatta munda era bwe batambula oluusi gamanyi okwekuuba eyo nkobogo. Kyokka ag'ebitege amavivi gaba gagaziwa nga gakola engeri y'olusaako era ebigere byabwe bye bitera okwekuuba so si mavivi. Tutegeeraganye. essebo Kitegedde. Era mbabaali maliseeri alina gwe abadde ayagala nti ng'agaagundi totawaana. Totawaana. Era abantu abatera okuba n'amagulu g'ebitege babeera bampi.
abatera okuba n'amagulu g'enkobogo baba bawanvu. Tugende tuddayo wabandobera shemu. Ddamu kino abasoga bakulaba. Bandobera. Omwana oba omuntu nakimu yabeera atya? Bwe baga nti omukyala gundi yazadde omwana nakimu. Omwana nakimu kimeze sebo. Ne kiba nga kimumeze. Kiza. Ne siwulira yamulonda. Kikuyinza obuzito. Kiza. Kanchige Ogezaako wandikafuna oba kandi kutulwa ke wafunye. Ku busatu bwe wafunye. Ne kiba nga kiganye. Awo tuveewo. Omwana oba omuntu nakimu bw'azaalibwa omumwa ogwo waggulu guba ng'ogwayatikamu era amannyo gaba galabika kyokka ayawukana n'omuntu ow'amannyo. Waliwo abantu abaakula nga balaba ku muzannyi Ronaldinho Gaucho Assis Moreira dos Santos. Oyo teyali nakimu kyokka nakimu omumwa gwo waggulu tegwasama bwasame guba gwayatikamu wano. Kitegerekese. Noba nga tobozzeewo kambuga ya Sseddugge ne tugenda ewaani. Kiza Samuel. Bwe kiri? Kiza Samuel ddamu kino. Ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations oba UN kikola ku bintu bingi nga kiyita mu bitongole byakyo ebyenjawulo ebitali bimu. Ngenda kuwa ekikolebwa gumpe ekitongole ekikwatibwako kukola ebyo. Bwe guli? Wekiri. Kiza. Ekitongole kikola ku by'emmere n'ebyobulimi wansi wa United Nations. Bakiyita World Food Organization. Tabozeewo. Nennengera bandobera shemu ng'ayagala okumulonda. Wulira. Bakiyita FAO, Food and Agriculture Organization. Obw'embuga ya Sseddugge kamu mu kamuwe. Bugane kamutaasa ku zero ziri ezibadde zikulembe. Bw'otyo n'oba ng'otandise okutangaza emikisa gyo. Bwe kiba nga kiri bwe kityo nzirako waani? Bandobera shemu. Ondaze nti bino obimanyi. Bwe tuva ku ekyo ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ekitongole ekikola ku byobulamu mu nsi yonna kiyitwa kitya? World Health Organization. Wulira omwana bw'ayongera okuttaanya ensonga ayongedde okugazisa emikisa gye ow'ebusoga. Awo nno manya obusatu mbumuwadde abulina. Ne tugenda ewaani? Kiza. Oba baweddeyo? Kiza obulayo kimu. Kiza. Bw'aba ng'oli azzeemu kiri ate ekitongole eky'ensi yonna wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku by'ensimbi bakiyita United Fund Organization. Kiza. Bino ebintu byakuteeba buteebi bwe bityo. Straight away. From Busoga. Okay. Bandobera share. Mulone empulire. Bakiyita IMF. International Monetary Fund. Akasseddugge kamu akalina. Nempulira nga ninga abanyuka. Nemba kwasa mbabali maliseeri ababyokulya abalungi emirimu. Nange nembaaniriza era nembeesunga obwedda mbalinze ng'ambaga weewaawo. Alhamdulillah. Tugwisanye bwennyinga nkandago. Amina. Bandobera ntandikira wuwo. Amina sebo. Bw'onotta kino obusatu ojja kubufuna ebusoga yonna basaakaanye. Ale. Amawanga omuli Uganda, Esebo. Kenya, Tanzania, Esebo. n'amalala gali mu East African Community. Esebo. Olugano omuli South Africa, Malawi, Botswana n'amalala ne gabanga gali muki. Badde nsaba kunzirira mukko. Wuliriza bulungi. Esebo. Amawanga omuli Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala Esebo. gali mu East African Community. Esebo. Olwo gano omuli South Africa, Malawi, Botswana n'amalala
ne gaba muki Malawi gali mu ECOWAS gali mu COMESA. It is COMESA. Sseddugge. Sseddugge kiggwayo kiti Sseddugge it is Sseddugge it is South African. Sseddugge. kale bakuwa obusatu wadde ng'obadde oteeba buteebi nga bw'onyiga amapeesa. ECOWAS ebeera bugwanjuba West Africa. Ssebo. COMESA egatta East Africa. Egata zonna. Yes. Kati Sseddugge ya South Africa. Yes, sir. Southern African Development Community. Okay, kati ne tudde wa Kizza. Kizza ne bw'onootunuza ekisa okukwatirwa ekisa kujja kuba kutono. Awendi. Okuleka okuwa ekibuuzo ne kikusiiyika oba n'okisiiyika. Kino kye kitundu ekiri mu ggwanga lya Ethiopia ekiri mu lutalo n'eggwanga eryo nga kyagala okwekutulako. Kino kiyitibwa kitya? Banziriremu katono. Okwagala okuddamu emirundi emingi tejja kuba nkola wano naye kankuddiremu wuliriza. Kitegeeza buli gwe mbuuza okutukuteekeyo. Ako kakodyo kakubuyinga time. Naye tujja kutwalagana tewali buzibu. Kino kye kitundu ky'eggwanga lya Ethiopia nga kiri mu lutalo n'eggwanga eryo. Ng'ekitundu ekyo kyagala kwekutulako. Ekitundu ekyo kye kiyitibwa kitya? Bakiyita South Sudan. Kizza mpozi waviiriddewa? Straight away. Luzira. Mutungo Luzira. Olowooza bw'onoddayo tebaakuyingiza ekkomera ku nswaza gy'oli mu kubasaaza. Kakati Ethiopia ate n'ogamba South Sudan. Kale ekyo kigaanyi mu weziiro yeriko n'ennyindo. Ekyo kye kitundu ekiyitibwa Tigray. Wali okiwuliddeko? Sikiwulirangako. Tokiwulirangako. Kale n'enzirayo ewa Bandobera Shem. Lino ly'eggwanga erisinga obunene ku lukalu lwa Afrika. Algeria. Busatu abulina. N'okuwaka n'atera okuwaka. Kale tewali buzibu. Ne tuddayo ewa Kizza. Kizza. Kwendi. N'agayita bagaweddemu. Kizza Samuel. Okyali mu bamanyi era abasobola okuba nga bakyusa obulamu bw'ensi eno ofuuka landlord ova Luzira gye baga nti ndi Luzira buli omu n'alowooza nti oli kukomera obagambe nti kaakati ndi mu estate ya Lugonvu Protocol Consultants emabega nassaayo ebiyumba by'enkoko kozi gwaga nti abasiraamu bakusonyiwe. Kale Kizza Yes. ndi gy'oli. Mu paalamenti ya Uganda mulimu ebibiina eby'obufuzi. Yes. Bingi nno. Naye mulimu ebibiina ebirina omubaka omu. Essebo. Ebibiina ebyo ebirina omubaka omu mpaayo bibiri. Waliwo ekya DP ne wabeerayo n'ekya Independent. Independent kibiina. Wamma kyenkana nakyo kibiina. Kati independent kibiina ekikulirwani kyo. Abatalina kibiina mwe bajja. Oyitire. Bandobera olina ky'ogamba? Sijja ku bwe nnina. Sebo ebimu ku bibiina ebiri mu parliament nga birina omubaka omwomu ye PPP. People's Progressive Party. Ekya Mwami Bidandisali. Yes. Ne Jema. Ekya Jema. Asumani basaalirwa. Nkyagenda mu maaso namu. Nzirayo w'abandobera. Shem Busoga. Mu kulonda okwakaggwa. Essebo. Disitulikiti y'e Kampala yakutulwamuko constituency. Essebo. Era kati erina ababaka aba paalamenti abazikiikirira nga banjawulo okusinziira ku kulonda okwali kwaggwa okwa 2016. Essebo. Constituency ezo ze ziriwa ozimpe nkuwa obusatu. Tulina mu Lubaga South. Bajawulamu ne North.
ne tubeera mu Makindye East. Nze nsabye ebbiri zokka. Bw'oba oŋŋambye Lubaga North kitegeeza ne South. Si kyekyo? Kimmeze. Kikumeze. Webale kukkiriza. Kizalonda ekyo. Oli weeruzira. Waliwo Sikukaka. Tonneekwasa nga kabonero ko kagenze. waliwo Kampala omumakati ne Kampala. Kiza Samuel wandibadde ekyosobola okukiddamu bakubuuza nti Kubanga oli weeruzira. Luzira eri mu Nakawa. Nakawa si gye baakutulamu. Neefuna Nakawa ki ne Nakawa ki. Nakawa East and West. Nga gy'oli. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Muweziro ye Kyapa atule bulungi. Kibadde kikyo. Zero Banja. bamusale Babeera bamusala. Ekibuuzo kibadde kyani? Kibadde kyange. Ono n'alonda. Ono musale alinayo yo bwe tusalako. egyebulisewo Kale. Kati ndi wuwo gwe basaze. Kiri bwe kiba kigaanyi. Katutwale kino tulabe. Enkola y'okufuula bamukwata mmundu ab'ebyobufuzi egenda enywera. Waliwo bannamagye abawerako mu bifo ebinene mu UPDF nga kati ba minisita. Mpaayo babiri. Waliwo minisita Kimmeze. Minisita Kimmeze taliyo. Simuwuliranga na. bandobera amulonda bw'oba ogenda okulonda ng'owulira kiganye oba ng'owulira byazzeemu bikyamu Ssebo. ogamba nti nze gundi mulonda. Kale ssebo. Okuba omukono tuyinza olwawo Eyaliza okulaba. ssebo. Tulinamu Muhoozi Kayinarugaba. Ne tubeeramu ne Jejo Dong, Felix Kuleije. Nasabye babiri. Tulinamu Jejo Dong. Ne tubeeramu ne Muhoozi Kayinarugaba. Mpozi Muhoozi Kayinarugaba minisita waki? Minisita wa Defense. Kibadde kiki abadde alonda? Abadde alonda? Bakugyeko akabone obadde oyogera ku Muhoozi David Kayinarugaba Muhoozi. si minisita. Kyokka Muhoozi David nga Jeno ye minisita. Otegedde we kikulipidde Essebo. n'embawunzika. ne guba nga guli bwe gutyo nga buli omu alinda okumanya Kiza Samuel ne bandobera Shem balina obubonero bumeka nagamye nti singa okulembera mu luvunkana luno osobola okuba ng'oba oliawo ofuuka Sseddugge kuba ng'oba otangaza emikisa gy'oba oyise ogenda ku mutendera oguddako. Kyokka singa okwata ekyokubiri sigala ng'olaba Lugonvizi Show ku YouTube channel ne Facebook butereevu ojja kuba ng'ogamba nti kaakati nze wadde nafuna buno naye ate oyo musinzeeko osaba okubeera mu basatu oba oliawo abagenda okusingamu abaana abakutte ekyokubiri. Kawuton Scovia nakamya gwe tulinda naye mu kaseera kano twagala okuba nga twebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo abatuteekamu ensimbi ebyo ne bibeera nga bitambula bulungi. Muwulira bulungi Nnyo. Waliwo agamba nti bikeeye embeera etabuse. Ndi very fine. Kiza okyawaga Nkyawagira. era okyawaga. oli waddembe omuntu yenna nammwe abali eyo abagenda okujja olunaku olw'enkyo okugamba nti nze tawulo ngisudde oba nedda naye nga jjukira nti bino ebigenda okulangirwa si bye byenkomeredde wati yaliyo rawundi ey'okubiri gy'osobola okuba nga weenonoleramu. Tuli ffenna twagala ladies and gentlemen okwaniriza Kawuton Scovia nakamya mu mbuga ya Sseddugge 2020 otegeeza bayimiridde batya ate mu luvunkana olusooka. katukutwale mu kibalo. Katuwulire. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakoobedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwe omugatte owulire Sseddugge 2021. Sseddugge embuga ya Sseddugge wa 2021 tesalimbirwamu mutene era abakulu straight out Luzira straight out Busoga buli omu afuba Bakyogera batya? Straight away, straight out. mpulira straight out Out kyekiye out. Ndowooza kwe kufuluma ekkomera. kale abakulu bagezezaako okukakasa nti ekyapa ky'ettaka bakyagala bagezezaako okukakasa nti beetegefu okugenda ku Malakai Ecology. beetegefu okugenda mu bavugiriza abalala okubaako nga bakukumba bye baleese mu mbuga ya Sseddugge. Okay. Omukulu bandobera Shem eyakutte namba emu ebibuuzo ebisooka byasuse ne bikalubamu
naye oluvannyuma yagenze ng'apiikinga mu mutendero ogwasoose yasoose n'atuukako ebibuuzo 3 ate yasobodde okulonda ebibuuzo bya munne 2 bw'atyo n'abeera nga ekitundu ekyasoose ebibuuzo ebya lugonvu yavuddeyo n'obubonero 5 ate ne tugenda ewa Kiza Samuel ebibuuzo yasoose n'atuukako 1 ebisigadde ne bimumegga bw'atyo n'abeera nga n'ajjayo obubonero 3 ne tugendewo ebibuuzo ebyabuuziddwa omukulu Mbabaali Bandobera Shem ebibuuzo 2 yabituuse ekibuuzo ekyokusatu ne kimumegga bw'atyo n'ajjayo obubonero 6 wabula ayina ekibuuzo kyalonze ekibaddemu okubutaabutana mu mannya wakati wa David Muhoozi ne Muhoozi Kaine Rugaba n'afiirwa akabonero kamu naye ng'ate ye Kiza Samuel mu bibuuzo ebya Mbabaali tatuuseyo kibuuzo na kimu ate raba bwalonda ekibuuzo era kyateeka kasa n'afiirwa akabonero kale ku mutendero ogusoose guno bassebo ne banyaba batulaba ku Lugonvu Show Sseddugge akyayimiridde ku bwa Sseddugge akadde kano ye Bandobera Shem n'obubonero 10 ate Kiza Samuel ali mu kyokubiri n'obubonero 2 ebigato webito bibiride bwekibanga kiri bwekityo nga Bandobera Shem sooka osigalewo Carlton Scovia Nakamya buli omu mumativu n'obubonero bumusomeddwa Kiza ye n'ogatta abadde tagatta siwuliddeho okugamba nti oba wagasseeko bwebuti oba tagasseeko byowazzeemu obijjukira nedda mukama wange kale tugende n'omulamuzi nkakasa okubanga byebyo Kiza Samuel ndowooza nawe oli mumativu nti ku busatu wabadde olina wafiiriddwayo kamu bino si bye byenkomeredde guno omutendera guyinza okuba nga guganye oyinza okuba nga obadde wamaanyi ku mutendera guno kyokka singa omutendera oguddako bigaana n'obeera nga ozze mugamba nti nze namaze dda ate munnaasobola okukuyitako kyokka naawe akyali wansi singa ku mutendera oguddako olagaya ate oli oyongera omuwa omukisa omunene okubeera waggulu ennyo okukusinga n'olwekyo tugamba nti wano we tugenda mwongere okwenyweza twagala okwebaza abasajja ab'enjawulo omukulu Abusi mwogerera akutumidde naga nti kwali eraga nti kino ekintu omanyi alina enjogera gyayogera wana ate kyemukoze kyetwatandika nakyo ku Radio Simba temwali ku TV kati ate naffe tetuli ku TV wabula kati tuli ku mutimbagano atudde wooli wonna otulamuyo yes twagala n'okwebasa omukulu waguma kisuule webale nyebalire ddala Dr. Sam Kazibwe yebale nyebalire ddala kati wano we tugenda nga tweteekerateekera omutendero ogusembayo sooka osime abavugirizi baffe ab'enjawulo abali mu nteekateeka eno okusookera ddala twebaza nnyo Lugonvu Property Consultants bano bo basobodde okuba nga bateekawo ekyapa eri omuwanguzi beeyune naawe nga weetaaga poloti waliwo abadda sizoni eno mwakadda okuva ebweru w'eggwanga obadde okola ssente z'okumala emyaka 2 contract eweddeko obadde ozikuŋŋaanya tosobodde oziweereza bazirya buli naye osobodde okudda nazo genda mu Lugonvu Property Consultants bali awo muna ekizimbe ekiyitibwa Ham Towers e Makerere oyambukawo ku mwaliro gwa kusatu obafune balina Lungala Estate 5 ku 10 miliyoni 10 n'ekyapa kyo bw'obanga oyagadde mu Katende Estate wali ku lw'Emasaka 5 ku 10 miliyoni 18 n'ekyapa osobola okubanga naawe obulamu n'ogenda okuddayo ku kyeyo ng'olinawo kyokutteko ogamba nti ekyo kyo ndese nkimaze mu mbeera bwetyo kozi ne bannaffe abalwengo General Hardware e Katende oba oyagala ebizimbisibwa babirina bulungi nnyo Vibe Ceremonial Events mu by'emikolo wetaaga okulabika nti ofuna aboogezi b'oku mikolo kutegekera omukolo gwonna gwe n'otuula butuuzi n'olinda buli kimu okubanga kivaayo bulungi Vibe Ceremonial Events Obi's Supermarket e Kawanda ne bannaffe balubwama Local Poultry Breeders obulunzi kati tulina obutwala ku mutendero omulala tosigalya mabega lunda enkoko ennansi naye ng'ate ozirunda mu nnunda ey'omulembe ne bannaffe aba Focus Construction abasangibwa ennateete so ng'ate Malakai Ecology kyekifo woyina okutuula n'owummula bwe kuba kusanyuka n'osanyuka n'onyumirwa nga tolina kikutaataaganya kyonna bonna tuli nabo mu Sseddugge 221 bwe tubanga bonna tuli nabo mu Sseddugge 221 ate okyasobola okutwegattako tugamba ladies and gentlemen tugenda ku mutendera ogwokubiri era nga gwe mutendera ogusembayo bwe guli bwe kibanga kiri bwe kityo kati weerwaneku jayonaako mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa
obwana bubalaba buyinza okuga nti wuyakibye kira n'owulira ng'ochwala weerwaneko tugenze ewa Ndobera Shem bwe guli ddamu kino mu bbanga omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni lyamaze mu ntebe emyaka 35 ndoza kati mwagaira awo tuveeyo eyo si yensonga naye lyamaze mu buyinza okuva lyajja mu 1996 abadde ne bassaabaminisita ab'enjawulo ssaabaminisita yabeera prime minister naye mu bangi babadde nabo njagala mmenyereyo basatu. Right Honorable Robina Nabbanja, tulinamu Right Honorable Amama Mbabazi, tulinamu Professor Apollo Nsibambi. Basatu. Wulira akasiriikiriro ak'ennyumba oba ak'embuga ya Sseddugge 2020 kwata wano bawenga leeza amaanyi kubisaawo ne guli bakuwa obwa Sseddugge busatu. Bandobera ne tubanga tugenze ewa Kiza Sam mulage nti straight outer Luzira ddamu kino nalo kale omuntu y'omu Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni omukulembeze wa Uganda bukyatandika kukulembera Uganda abadde n'abamyuka be bangi ba vice presidents bangi mu bangi babadde nabo mpaayo basatu. waliwo Jessica Alupo ne wabeerawo Edward Kiwanuka Sekandi ne wabeerawo Mulonda ne kibanga kiganye ne Amama Mbabazi tuwe tugende kiganye Mulonda ani amulonda Bandobera Shem okuva e Busoga. Tuyinawo Jessica Alupo otyo Kiwanuka Sekandi otyo Specioza Nakazibwe Specioza Nakazibwe mujeko akabonero lwaki akabonero ko kagenze nti omuntu walondera tuba tukakasa nti weekakasa nnyo tutegeeraganya tetusobola kukkiriza nti tukutegeeze nti no Specioza obadde otegeeza Specioza wandira Kazibwe gwe n'omuwa Nakazibwe omuyita Nakazibwe ate ng'olonze bulonzi kagenda bugenzi kubanga ekyamutuumya Kazibwe obadde ng'avuma omwami bwe kiba kubanga bansonyiwe omwami ye Kazibwe si bwe kiri oba ng'avuma omwami obadde osobola okumpa Edward Kiwanuka Sekandi omukyala Jessica Alupo nompa omukulu Samusoni Kiseka nompa Gilbert baali baseka Bukenya ne tugenda mu maaso obadde olimpa mbadde nkuwa tugende omujeko akabonero okyabeeyongeza kimu oba mbamaze kale nange ne mbaaniriza kiza eriiso nga limyuse bitabuse tugende mu maaso weerwaneko obwana buleme ga nti osibye kira kale ntandikidde wa Bandobera Shem straight away Busoga butereevu enina ya Uganda mu bino byenkuwa Essebo ogenda kujjamu ekitabijjaamu Essebo Tanzania Essebo South Sudan Essebo Ethiopia Essebo Rwanda Essebo ne Kenya Ethiopia out lwaki East African Community bakuwa obusatu mwana wa tata wangi Sebo mwana wa dadi eno y'embuga ya Sseddugge Kiza Samuel asagasagana nkusaba kalira ddamu n'eddoboozi eriraga nti okyalina amaanyi wendi Kiza Samuel tugende ne kino mu bino byenkuwa jamu ekitajaamu Honorable Bumaali Mpindi Honorable Semuju Nganda Honorable Kazibwe Bashir ne Honorable Matia Kasaija nkwongere n'omulala Honorable Kayemba Solo
banziriremu katono. Bano ababaka benkuwa amannya gaabwe ogenda kujjamu atabajaamu. Mpulira. Honorable Bumaali Mpindi, Honorable Ssemuju Nganda, Honorable Kazibwe Bashir, Honorable Matia Kasaija ne Honorable Kayemba Solo. Honorable Ssemuju Nganda. Lwaki? Kubanga ekibiina kyali musi kya Nuupu, abalala bagira mu Nuupu. Kasaija naye wa Nuupu. Mwamugula. Mulonde tulabe. Kasaija wa NRM. Okay. Ate abasigadde. Kasaija minister. Abasigadde babaka. Kiki ku byonna kyoyagala okujjayo? Wanjisebo? Kiki ku byonna Tugenda na kyasoose. Tugende ne kya minister. Tugenda na kyasoose. Nti Kasaija wa NRM. Minister. Ani agambye kiki ekyasoose? NRM. Okay. Ate Bumaali Mpindi waaki? Bakujje alonze? Obadde olonze? Essebo. Bakujjeko akabonero. Bano bonna abasigadde bonna babaka. Essebo. Era bakiikirira constituency. Essebo. Bumaali Mpindi takiikirira constituency. Waabaliko obulemu. Essebo. Okiwulidde bwe kisiiwa? Kyokya. Obamaze? Kimu mbamaze. Bwe kibanga naawe obamalirizanga nange nabamaliriza mu kaseera kana tulinda okubanga tumanya ani ayiseewo okubanga agenda ku mutendera oguddako gwa Sseddugge 221 mu Lugonvizi show Kyapa kya Ttaka. Tuwa omubala tulinde ebivuddeyo. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Sseddugge 221. Oh yes, bwe kibanga kiri bwe kitutwanirize Carlton Scovia Nakamia. Tunule eri. Tunuulirira ddala kusinga abo. Abo bw'oba otunuulira. Naye nabo kati bakimanyi bw'oyimiridde awo. Abasalimbidde mu mbuga. Mu mbuga ya Sseddugge. Kakati omuteeko ogwokubiri. Twagenza okuwunzika ogusooka nga Bandobera Shem alina obubonero 10 ate Kiza Sam alina obubonero 2. Tugenze ne tufuna omuteeko ogwokubiri. Bandobera Shem ekibuuzo ekisooka yakituuse n'ekyokubiri yakituuse. Kyokka ebibuuzo byono bibadde bibiri. Byonna afunyewo 0. Naye byonna Bandobera Shem abadde amulonda. Wabula olw'okuba alina engeri gy'asaalimbidde mu mbuga nga teyeekakasa bulungi, obubonero aluzinze obubonero 2. Ekibuuzo ekyasoose kya Kiza yamulonze ne kitabeera kituufu ne tumutoolako akabonero, ne ku kibuuzo ekyokubiri ekya Kiza era n'alonda era ne tumutoolako akabonero. Bw'atyo Bandobera Shem ku muteeko ogwokubiri avuddeyo n'obubonero 4 ate ono n'avaayo n'obubonero 0. Kakati Essebo enjabo nga nkozesa obuyinza obumpeebwa embuga ya Sseddugge ng'omulamuzi abatulaba ku Lugonvuzi show. Akadde kano Bandobera Shem ali mu kifo ekisooka n'obubonero 14 ate Kiza Sam ali mu kyokubiri n'obubonero 2. Bwetyo tuyimiridde Sseddugge wa 221 ku Lugonvuzi show Kyapa kya Ttaka. bwegubanga guli bwegutyo nga Sseddugge wa 221 ku Lugonvizi show Kyapa kya Ttaka gamba nti mukwana atuwuliriza naawe atulaba ebintu byongedde okubanga biwooma ate byongedde okubanga bikawo yakulembedde bimuwoomera ate ali mu kyokubiri mukaayira. Tugamba nti tonnavaamu, linda bulinzi olabe bani abagenda okukoma wakwata ekyokubiri singa olaba nga ali mu kabonero kamu oba okyaliko. Kyokka singa abeera mu bubonero 3 manya nti ogenda kati osigadde mu kibalo. Kyokka nga Bandobera Shem oyiseewo okubanga ogenda ku mutendera oguddako, wagambye nti oli mu kkooti y'embuga ya Sseddugge. Awoza Kyapa. Owoza Kyapa. Mu kaseera kano oleeta bujulize. Mu kaseera kano nja kubanga nsaba bannaffe aba Obiz supermarket bagenda kubanga bajja babakwase amateretebwa gammwe oba ebiteretebwa bwammwe ate mwena temugenda kuviirayo awo. Buli omu agenda kubanga afuna ekitereke ne t-shirt eya Obiz supermarket ewandikiddwako obutereevu emabega nti Sseddugge wa 221
Lugomvizi show abaana n'abazzukulu n'abaliddawo oli bategeeza mu kaseera kano tujja kusaba ttiimu ya Sseddugge muyambeko mwannyinaffe okuba nga eteretebwa aba ebirabo eby'abavunkanyi abali mu mbuga ya Sseddugge abamanyi owange sebo ekintu kitambula wowoolabye weetaaga okusisiriza akazigo okusookera ddala njozaayo za kiza Samweri okuvaayo mu buvumu oli muwanguzi n'okukirawo lwakuba nti toyiseewo nga muwanguzi wano naye okuvaayo ne weesoolayo n'ogamba nti nja kubeera omu ku abo abanavvunkana okulabika nti mpangula ekyapa kubeera olaze nti oli musajja kati awo ddayo otuule obalirire ogende nti singa wabaayo abakwata ekyokubiri bonna nga bali wansi wange oba oli awo ekitali kyangu naye ng'ate kiyinza okusoboka era ne tusaba kiza Sam toggwamu maanyi okyali mu malirivu era okyasobola tujja kukusaba ojje obeekwasiza ebiteretebwa kakati ffe abavunjavunja abavunkanyi tetufuna ffe tetufunako tujja kufuna naye kati bano okuboka basooke naddala kizza oyo mumuwe nnyo kizza mumuwe nnyo kuba akoze nnyo bubonero obubiri si kintu kyakusaaga sooka owanika ekikwasiddwa abantu bakirabe toviira yawo mulimu kinaki aba Obis supermarket bye batuwadde eggaati eddene otyo obuunya akawoowo kugamba obufunze kizaagamba era kale tezifudda dda na lusobbo okay bakuweerako t-shirt yo eya Obis supermarket emabega waliyo ekigambo ki sooka otulageko ebigambo ebiri emabega Sseddugge wa 221 okay webale nnyo webalire ddala kale okyalimu tonavaamu kale tujja kusaba mpola mpola obeere nga osooka okwabulira ennyumba ya Sseddugge oba embuga ya Sseddugge olunaku olwaliro yekiza Sam oweruzira tukwase bandobeera Shem yita wano otyo tolina kuwannaanya ebiri mu kyoli naawe byebiri omumu tweyanziza omusango gukyagenda mu maaso sooka obuze ku munnayuganda akulaba kwata omuzindalo omwannyinaze obuze ku munnayuganda omubuulira amannya go gwani Obis supermarket esangibwawa amanya gange bampita Nalule Angela ow'Enkima naye bannalule baba bankima ate nze mmanyi bankima museetu omwami Sali Marisel ng'okwatagana kungi anti eryo lya ddiini naye agambye essali Obis supermarket esangibwawa Kawanda wa Bitembe emabega w'amasannyalaze emabega wane Kawanda nga ku Kawanda mukiyita power plant eri ku mukono gwa ddyo bw'oba ogenda ku Bombo Road okay ekintu kino lwaki mugambye nti mulina okuba ekitundu ku mbuga ya Sseddugge n'okubanga mugamba nti empaka zino eza Sseddugge 221 buli ajja mulina okubanga mumukwasa eteretebwa mwasinzidde ku ki asengedde ku live a little akatolo obulamu tulina okubeerawo like nga tukwasaganya n'abantu omuntu wabeera asobola okuwangula ekyapa ky'ettaka he or she has to live a little webale nnyo webalire ddala katusubire nti n'enkya tunaabeera ffenna ojja bibakwasa byebimu era mugenda tuolako byebimu n'okukirawo mbabaali maliseeri ababikkuli abalungi emirimu agaye nti naye omuleetere teretebwa naddala olw'enkya leero tomuleetera naye enkya ku lwokubiri ngenda kusoma omwezi 7 muleetere naye nga tukweyanziza batulabire bonna staff ne management ya Obis supermarket Kawanda mbabaali maliseeri wangi mwana wa taata mwana wa dadi nange nga neesiimye okukolako n'omwana wa taata zonto ewa matubeebaza okulabika ndi mbadde balabi baffe
abalungi ku Lugonvuzi show n'ebirala bingi bikyajja naddala kati mu Sseddugge 2021 tusimbudde olw'enkya lindirira bawe kubajja enkya olunaku olwaliro ababadde mu nnyumba ya Sseddugge oba mu mbuga ya Sseddugge 2021 tubadde ne Kiza Samuel afunye obubonero 2 ate nga bandobera Shem yakutte ekisooka afunye obubonero 14 mu mbuga ya Sseddugge. Olunaku olw'enkya betusuubira okubanga bajja mu mbuga ya Sseddugge ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera ne Mugisha Patrick ne Ndawula Williams. Mugisha Patrick ne Ndawula Williams. Ku lwokusatu Kiguli Ivan ojja kubanga weetegeka ng'ennaku z'omwezi 8. Kiguli Ivan ojja kujja ne Namazi Shamim ku lwokusatu. Ate ku lwokuna Kalyango Eddie ojja kweteekateeka ojja kujja ne Mulumba Emmanuel ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 9 bwe kiri ndowooza. Ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 10 tujja kufuna Mayanja Regan ajja kubanga ajja ne Bukenya Pasco. Wiiki tugigale awo tujja kuddamu okumanya baani abanajja mu wiiki eri etandika. Bwe kityo bwe kitambudde olunaku olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugonvu nja kusaba Carlton Scovia Nakamyaso kabeere ng'ajja atubuuzeeko bitambudde bitya kikuwoomedde kitya ogenda kubeera wano omwezi mulamba. Omwezi mulamba Carlton Scovia Nakamya ebyo wabimanyira kendeza akazindaalo kawanvu gy'oli obeere ng'ate obuuza ku bantu abakulaba ku mbuga ya Sseddugge 2021 ku Lugonvuzi show. Abatulaba mu mbuga ya Sseddugge tubadde butereevu. Tubadde butereevu. Era ndabye abantu nga basiitaana okumanya. Wamu ndabye okwejjusa nti ndabika nina bye sigoberera bulungi. Kubanga embuga kyeyawukanye ku birala. Oba oli awo ekuwa ekifaananyi nti oteekeddwa okumanya eggwanga lyo ebikwetoolodde n'ensi yonna okutwaliza wamu. Mbadde musanyufu eri omusajja abadde ngaddamu ebibuuzo ebikwata ku current affairs. Ansanyudde nnyo bandobera Shem. Era mbadde ndowooza nti oba wasomodde akabaasa akaffe. Neŋŋamba wabeerewo nga waliwo yasomodde akabaasa naye nga si bwe kibadde. Nti omusajja abadde alina obumanyi mu current affairs. Kale kino kiggula amaaso eri buli agenda okujja mu mbuga ya Sseddugge nti toteekeddwa kumanya nnono, toteekeddwa kumanya bya bulamu byokka, oteekeddwa okumanya buli kikwetoolodde eggwanga lyo n'ensi yonna. Ebibuuzo bigenda kutambulirawo bwe bityo naye nga neesimye okubeera ekitundu ku Lugonvuzi show ne Sseddugge wa 2021. Wano wetuweerereza studio amata obutaba vibes bwe bagiteeseteese tutudde ku kibanja kiramba. Kiraba Mbabali Mariseri tulinga abaweereza Premier League tulinga abali okitegera tubeyanziza nnyo tulinga abali ku Super Sport. It's a way to go. Bagamba it's a way to go manyeze saasoma nnyo nange sinzeere yayitirira kati ha story mugirinde ya luzungu. Okay, twagala kubanga tubasiibula ate paka olunaku olw'enkya Lugonvuzi show Sseddugge 2021. Webale nnyo webalire ddala nange njagala okubanga mbasiibulira ku lunaku olwa bbalaza tujja kuddingana olunaku olw'enkya ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7. Olunaku olw'enkya betusuubira tugenda kubeera ne Mugisha Patrick ajja kubanga avunkana ne Ndawula Williams okuzuula ani ayitawo ani ayongera okubanga adda mu ssala kubanga tewali avaako mu kaseera kano. Avaako tujja mumanya ku lunaku luli olw'oluvannyuma lujja kuba ndowooza lwakusatu lwa wiiki ejja. Tujja okubanga tutegedde nti baani abayiseewo baani abavuddeko. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2021 ku Lugonvuzi show Kyapa kya Ttaka. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvuzi show Sseddugge 2021 Kyapa kya Ttaka.